kati nga tukamalizaako tutunulye kiri ekyokatuka ekyokukwata bamaasi kasasi kubanga aja kibuze ki idi wa Kampala manyi erinnya ngenda njigabwe nali manyidde nnyo nankulu ye yagambye bagenda kukwata mu kyamu kyonna abamaasi kasasi beeka abiri omanye ekikulu kiri kimu kubanga bayiwa mu myala negikwata ki negikwata nekizibikira n'obucupa naye omukyalo oyo era kyekyo kye ŋŋamba nti bajja nga tebakoze kulambika kunoonyereza kumala si nsonga Kampala we tamumanyi abaddi bamujjawo naye mwali mu Kampala ekyenva ngamba Kampala we tamumanyi kati senga ogenda mu myala nga bwolaba ogwe bwayise awo bwekuto musinze kujjulamu ki bucupa taka bwayise emigundi gyonna gijjudde ettaka lwaki kubanga enguudo zonna mataka lyerere amazzi bwe gajja bwe gati gajja nalyo enguudo zonna ttaka enfufu ttaka lyerijjuddemu lijja butereevu ne limaamira ebifo ebyo lifuuka ensozi tunuulira emyala gy'oyita kubanga obucupa ate ndabanga butambula n'okutambula buli kungulu osobola n'obukuba eri ekyokwekwaza obucupa ate nga kati engeri gye balonda obucupa tebukyali bungi kati genda ku bypass awo kaleero baana bali mu kuyoola bucupa babukayanira okamala obumazi ttaka lyerijjuddemu tuze ku nsonga walabye egundi y'amasannyalaze ogirabye twogera kati nga ensonga eyo bannaffe abameme ekintu bakiwunzise afite emyaka 2 nga bali mu buweereza era ebimu ku byakkaanyizwako mu ndagaano nga bawa contract eyo singa eggwako emyaka 2 gavumenti jabasasulanga ssente ayina omutemwa gwegenda okubawa basobole okubanga bagenda olw'ebyo byebalekedde ebyuma n'ebirala machineries whatever n'ebizimbe n'ebizimbe n'ebirala basobole okubanga bahanding over ku gavumenti nga bwe yagadde naye twagenza okuwozesa nga kituukiriddwa nga sente bazawadde era babawadde $4 billion 430 babawadde weewaawo nga baali babalidde mu biliyoni nga 7 singa 8 mu 7 whatever 7 ne attorney general yagenza okubalirira nga bagamba nti balina baweezo naye nalabye bitaatulo omu ku badirectors abawomemi ng'agamba nti akasooka tugende n'ako akatono kasase zagenza ku akawunti tulina n'okuliyirira bannaffe bano bashareholders bawomemi batulina obbawa ku ssente so naye ekibuuzo ekyazze mu ddiro ng'oluvannyuma lw'okwogera kwa minisita Nankabirwa yagambye amasannyalaze bagasaze bitundu 15 ku 10 bakendezzaako era gagenda kuba ga layisi nnyo naye kati bwe tulaba ng'ate gongedde okuvaako abantu bali mu kibulwe gye bawangaalira tetumanyi kikiddaku kati olwabwe batubasima nti balina amasannyalaze ebizinesi esifa twebuuza nti gavumenti tugenda kaaba kuba bagiziza mu UEDC Uganda Electricity Regulatory Authority kati yegenda okufuna amasannyalaze nga twalinayo EPA ogijjukira kati ekibuuzo tugenda okukaaba olwampobi kubanga gavumenti tugimanyi nti n'ebintu byayo byakukaaba nga bwolaba ku malwaliro negagiremye anti naye ekikulu kiri kimu negenda gatuwa amasannyalaze tugenda kaaba bukaabi kati yewumeme ekikulu nze nzirayo ku kya ssente gye wali nti umeme ebadde ekola ng'esolooza ssente nga amasannyalaze gali waggulu kati bwaki bwe yatuuse okugenda yabadde omutemwa gwe badde esasula bwe tubadde tusasula ssente tusasula umeme tegabadde ga bwereere tubadde tusasula ssente zibadde ziragawa zibadde za umeme nga zizeye nga yafunamu amagoba oba kugamba zino esente ze bagitugamba mbu simanyi ate za byuma ze tusasula umeme tumusasula te zaaki contractor yali yangeri kiyewunzabo endagaano yali yakutukuza bakka kati olaba kyoyogedde ekyo ne mu parliament kuba payment abalina obwongera abagezi ba questions ebintu bingi nti kugamba ngoladda nti gavumenti eriko n'ekiseera ne gamba neteeka okwejjusa
olw'abasajja bakola endagaano eyo kugamba nga eraga nti tewaliwo okugobera gamba waliwo okupapa sente zaali za Kyebumeme eyagala tugamba nti yakola loosi tujulirire sente z'ebyuma byayo bye yateekayo sente zebadde solooza tezimala olaba kyogamba eki nga bw'obibuuza kati endagaano abaagikola bakulaga nti waliwo okupapirira kyova ati nawe kati olaba loosi eyo nga nange bwenjiraba ne bali bagiraba naye tebannakyakola because kyaluma dda ate kyaluma dda nga bwokola endagaano aja tinogamba ono okimanyi nti tugenda mu bino ebyaloonya abantu okwewola ne beerabira nti waliwo obuntu batagoberedde nga bagamba nti twagala percentage bwe naye olwokuba ayagala ssente natakirowoozaako ne gavumenti yagwa mu kizibu eno Bumeme ebadde kyekiri tuddeyo ku kiri Kalisa kye yagamba nti gavumenti erina abanoonyereza n'ebyobufuzi naye terina abanoonyereza ku ggwanga engeri gye litambulamu kubanga kati toyinza kuŋŋamba nti tufuna ssente essente Bumeme zebadde solooza ebadde zituwa ebadde eziwa mu gavumenti ebadde ziteekawa kubanga yatuuka okubanga eyongeza unit eri ku 10 n'ekirala sente ziteekawa ebadde teyeesasula sente ze ebadde ziteekawa ebadde tekola magoba ate tutandika okukwata omutemu ate tugwewola fe tetuyina kati ate tugwewola bwewozi nalabye Nankabirwa agamba mbu bano kino ekitongole ekiddukanya kati Bumeme kiina miliyoni simanyi $72 eza dollars zigenda okuzanyiramu zigenda okukozesa sente ezo weeziri naye kati nze nembuuza nti ate guno omutema gwe twakutte ne twewola na bwewozi nga netuwa gundi oli esente z'abadde asolooza abadde aziteekawa zibadde tezimala ngaera bw'obuuze kyeki ne pameti bakibuuzizza kati ne basalawo ki kati ne bakkanya balina ogendera ku ndagaano gye baakola oba yali ekyo kindi bakkanya nti endagaano yali nfune Bumeme kubanga Bumeme yabateeka mu kanyigo mu kusalawo ebintu ebyo nembuuza abakapamenti abalumbuddwa bayogedde ku musajja waffe Sembawulo bwe bamu ku baali mu bintu ebyo yali minisita wa finance bwe bamu ku baali mu ndagaano ezo okuteekako emikono egy'ekisero kale kaŋŋambe gamba ebintu baadda nga gavumenti yagwa mu kanyigo nga tekoze endagaano kati ekyo tukiriveeko mu kyatusala naye kyogamba kino nti amasannyalaze bajja gasala amasannyalaze gajja kuvaako nze ndaba amasannyalaze gatandise dda okubulabula bungi tugenda okuva ssaawa zigenda okubeera 5 awaka nga gavaako abantu abalala bagamba ffe tumaze emyaka tulina amasannyalaze abantu abalala ebintu byaffe byonna bifudde tulina amasannyalaze kati gundi yatugambye minisita yatugambye nti bwanti ebintu nga namwe mubimanyi bikyusa emikono kati ate ebyuma mbadde bye baalekawo era bye bikyaliwo kati ate bano bino bikyuse waki ate mutugamba mbu waliwo transition balinga abagamba nti transition eno yeereteddeeyo ebintu okuvaavaako amasannyalaze okuvaavaako ate ng'ebyuma biri in place tumaze n'obisasulira kati nsogeza aja tulina okumanya nti okukyusa bino ebya transition abakozi abamu baabagobi kyolina okirowoozaako waliwo abaagobeddwa nti maybe abadde bakola emirimu kati waliwo obuzibu awo waliwo nti ofiisi ezimu ziri oba nazo nkalu tokyali avunaanyizibwa ku transmission yavunaanyizibwa gagenze kati biri awo bityo ate bagobye baaki ati munange kati buli ayinza okugenda n'ababiri kuba batugambye 2,000 babalezi 10 baafiiriddwa emirimu baleeteniza 2,000 babagobi kati weakness eri awo mu process eno egenda maaso kati tulindeko paka era batugambye Nankabirwa ogw'okuti yagambye mwezi mulamba kati oba minisita waki yaliko bwebinyaye kati ngamba kati ku minisita waki wa UENO ECDL wa byabugagga byensibo naye kati yagambye nti guno omwezi mulamba Bumeme ejja kusigala ng'ekyali bwe bayiga enkola y'ebintu bakyusa mpolampola ebintu mwezi mulamba so waliwo okukaaba awo tujja nakkaaba bukkawa kaseera akawera nga bintu bitereera babyogedde era netiwaka ejja kuba dawuni ejja tukugatteka nga tekakyagendako
tuseme mu kibululu hey tukugambye ate nzero beyi basaze batugambye bateekako era ate bugali waggulu nnyo okusinga bululu mwagambye yaguza zirega mutwalo kumu kitundu naye era baamuwadde nga tekawukanega abadaagula bulijjo kati ebiki tukyali mu transition kati kigumire naye nze kamba nze nga nti balina niwo okutya nti nga kino kimu kyebazi EDC kyebaleese ekiraga anti gavumenti kati yegenda okugavuga naye ati byozula bana abasajja bali mu gavumenti batalina program kulumya muntu waabwe nakola bintu bikwata mu service delivery yaddala nze nakiteeka imame sijenyumiza mu kubanga naye badde etubba twalako sente naye ekizibu ekiriwo tuyinza ate okubonabula ate kitegeeza okusiiba nga omuntu alina masannyalaze naye kati ffe waki tubeera nga buli kaseera tuli kuwumeme anti kugambye katukwatemu mukwatemu kyenjagala omanye kiriwo ekiti lumu eribeerawo pakati omumeme nze sigaana jasize kyendaliikiridde kubonaabona kankulageko lumu waliwo ennyonyi yali ebuuka mu bbanga neetuuka kuba nga batuwa ne balya simanyi ku airport balya emmere nga waliwo fish ne meat simanyi meat ngeri poison ogenda okakana nga abapiloti bombi balidde ki butwa kati nga balina okubeera down kati ne wabeerawo omusajja omu yali yabuusaako akanyonyi mu myaka 18 mabega ate kano kawo gundi mu second world war najja n'atuula mu kintu asitule ennyonyi bagireko erikoto pilot bano bagudde wansi n'atuula negundi ne batandika okwogera ne bafuna gundi pilot omulungi najja n'atandika okuboogera kanokalaba amuteekateeka namuga kati gigyeko ku oto otandika ogifiiringa yagugumuka kati naffe leka tugugumuke naye ne UEB semanyi mumeme yanaleero eribeerawo pakaddi babeere nga gugumuke ate siganyi kigumire okatugume naye kyemmanyi nti emiji bigenda kufa giwe egy'abantu lwakigifa okugenda kweyongera kyolina okumanya tugumire embeere nga buga nti omukyala afunye olubuto kali kekadde agumire okusesema n'ebirala byonna n'okuwanda ajja kuzaala omwana ate nosanga tuyinza okufunayo ekirungi kubanga bagambye bagenda kugasala naye obeesiga boogera abasajja bano Uganda badde muggulu kuwanyumiza story y'obutebe bw'ekawempe abaana batula muwulikera buno bwana obuto obubebi kati nze naye wano tulina ssente eri tufulumya bufulumya amalwaliro gafulumya bufulumya naye wano kitongole kirina ssente kino kubanga nze gambi obulimba obwenfunala kati olabaga amasazi tugenda tugenda naye gagenda kuvangako ojjukira ebisenga twabira mu kiseera nga gavangako ku makya ennyo edda nga UB eri mu kibiira gavumenti yakatakako nga gava ku ssaawa emu ne gadda ssaawa 5 za kiro oba 4 za kiro naye nga mukusobola okussa olunaku lulamba tulina amasannyalaze ati kati batuteereddeyo ebyuma bino babireseeyo tubadde tetubiina weesiga gavumenti byegenda tetulina kyakukola kyekintu kyetulina kyekyo kyekiriwo bagamba nti weerimbejja ebbi alyogerera banaye ono omumbejja sisuubirayo kukiwatija ebyuma babitadde in place twabisasudde ssente tubisasudde miliyoni meka zebasasudde simanyi kati ebyuma gyebiri ebigenda okuba amasannyalaze ate kati ogambye na bano basigaddemu nga bagamba tukwate wano bali mu kuyigiriza mwezi mulamba kyekituufu tugume kubanga nankabira yayogedde ebintu ebyo ng'agamba amasannyalaze agasaze naye nga yeerabira nti byagamba nti agasaze abantu bali mu kuteekako bali mu baseera buseezi statement neebeeraawo n'agamba nti amasannyalaze tegagenda kuvaako ng'abamu tebalina nakati masannyalaze bali mu kibululu bakyatereeza yagambye mulimu obumulumulu tujja bumalamu mpolampola kati byamusannyalaze byebyo naye nze mu bumpimpi weeraliikiridde neeraliikiridde kuba sibeesiga wadde ne bali sibeesiga ne bali batubbi obukoosi bano b'oyina munnayuganda bwati bwayitawo nga tuwunzika ekintu ekyo kikiwanodde gavumenti amagezi ng'ekola endagaano olumu ate baba bakola endagaano bakubuulira n'endagaano zebagenda okukola bazikubuulira ekikulu kiri kimu njagala nkubula nakulaze dda ekiri mu ggwanga nenkulaga twabeera wano ne gundi ne
omusajja bamuyitaani Governor Bank of Uganda. Tebere yamala emyaka naye ng'ali liddawa ng'ali mu ntebe nga bamukwatira bukwatizi nga teyasobola na kusayininga naye nga ye Governor of Bank of Uganda. Kati that's our government. Ye government ya